okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu ba Katonda baagalwa, agulumizibwe Mukama Katonda atukuumye okutuusa kaakano nga tuli balamu. Neeyongera okumwebaza nti ne leero atusobozesezza okubeera nga tuyigira wamu ebyokuyiga bino. Era amannya nze Mukadde Kateregga Lawrence okuva Kireka Hill Conference Church, nze mbalamusaako era Katonda mpadde ekyokuyiga kino nsobole okuba nga tukigabanira wamu. Era nsaba omwagalwa weeteeketeeke olw'okuyiga. Nsaba ozuukuse ne munnaa kyebasi, nsaba oyite abaana bonna oba kale muliraanwawo singa kisoboka, oba gwe kennyini weetegeke tusobole okuba nga tuyigira wamu. Tugenda kuyiga ekyokuyiga ekigamba nti ebiro eby'okunakuwaliramu. Ebiro eby'okunakuwaliramu. Ebiro eby'okunakuwaliramu omwagalwa bye biriwa? Njagala tuyige ekyokuyiga ekyo n'oluvannyuma Mukama anaatusobozesa okubeerako ng'atuyigiriza. Abaagalwa, abantu ba Katonda baagalwa, nate tugambe nti ekyokuyiga kigamba nti ebiro eby'okunakuwaliramu. Bwe tusoma mu Kubikkulirwa essuula ey'okusatu tujja kuyiga olunyiriri olw'ekkumi. Agamba nti kubanga weekuuma ekigambo ky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abatuula ku nsi. Mwagalwa, Mukama yeebale olw'olunyiriri luno olugambye nti kubanga weekuuma ekigambo ky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abatuula ku nsi. Mu lunyiriri luno Yesu Kristo yeeyama okutukuuma eri ebikemo nti kubanga twekuuma okugumiikiriza kwe, ne twekuuma obutayonoona, ne twekuuma eri ebikemo. Ne Yesu Kristo atusuubizza amaanyi ag'okusobola okuyimirirawo eri ebikemo, okusobola okuyimirirawo wakati mu katyabaga, mu bizibu eby'enjawulo, mu bintu ebitutiisa. Omanyi Sitaani bw'aba anaakulumba amala kulaba challenge z'oyitamu. Yesu Kristo bwe yali mu ddungu n'alumwa enjala, era Sitaani yajjira mu kkowe eryo, fuula amayinja ago emmere olye kubanga osobola. N'ebirala Sitaani alaba kasita wabeerawo ebizibu ate era nga yaleeta ebizibu ebyo bw'aba akuleeseeko n'ebikemo mwe biyita. Obwavu bukuluma, school fees abaana eri ku ssomero bakubanja, kaakati oli omufere najja aleeta ddiira ey'okufera. Oyina obwetaavu obw'enjawulo, kaakati oli akusuubiza ssente naye nga za kibi n'alyoka ajja. Nsaba Katonda atuyambe era tweyongere okusemberera Kristo nga bwe yeeyamye okutukuuma nga tuli mu bikemu, tweyongere naffe okwekuumira mu ye. Kubanga agambye mu Kubikkulirwa nti ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa era ekigenda okujja ku nsi zonna, okukema abatula ku nsi. Eri Abaprotestanti mu ggwanga lya Amerika, okudda obujja mu ddiini kwaleetawo okusisimuka okunene okw'omulundi ogwokubiri. Okwo kwakomekkereza wasituseewo omugendo ogwalanga ennaku zennyini ez'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri
nga beesigama ku bunnabbi obuli mu kitabo kya Danyeri. Abakkiriza enjigiriza eno bangi ne bagobebwa mu ddiini zaabwe. Omugendo ogw'okudda obuggya ogwakulemberwa enjigiriza egamba nti the second coming oba okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri, abantu baabuukira enjigiriza eyo era nga ntuufu ne bagikkiriza nga naye teyaliiwo mu nzikiriza eziri ezasooka. Abantu abo baagikkiriza ne basembeza enjigiriza eyo ne bagobebwa mu nzikiriza zaabwe. Nga 22 October 1844 abakkiriza bano abeetuuma erinnya lya Abadventi baalindirira n'essanyu okujja kw'omulokozi waabwe. Essuubi lyabwe lyonna nga liri ku kaseera ako, kyokka olunaku lwayitawo ne Yesu teyajja. Bwe baba baboolebwa mu kusooka, abaasekererwa ennyo mu kiseera ekyo ne bafuuka ekisekererwa mu bantu, kyokka ne wabaawo akabiina akatono akaakuuma ekiragiro ky'okugumiikiriza kwa Kristo. Abaalwana okulwana okulungi ne bakuuma okukkiriza wakati mu nsonyi, nga bwe tusoma mu Timoseewo ekyokubiri 4:7. Weetegereze, wakati w'okusaalirwa okwaliwo mu 1844 abantu abalina enjigiriza entuufu ey'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri naye tebeetegereza bulungi, baateekawo n'ebiseera nga balowooza anadda amanga ago era n'atadda. Kati Sitaani okunafuya essuubi lya Kristo, okunafuya abalina essuubi ly'okudda kwa Kristo, ne basekererwa nnyo ne babalangira okukkiriza ebitaliiyo, ne baboolebwa era ne bafuuka ekisekererwa. Naye mu bo, Mukama yeebazibwe, ne mubeeramu abataazikiza ssuubi, essuubi ery'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Yeebazibwe Mukama nti naffe tukyalina essuubi nti Yesu Kristo ajja mangu. Agamba atya mu kubikkulirwa wano? Kubikkulirwa agambye essula 1 olusooka, agamba atya? Essula 1 yakubikkulirwa olunyiro lw'omusanvu, agambye nti laba ajja n'ebire. Laba ajja n'ebire, era buli liiso lirimulaba, n'abo baamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe. Weewaawo, amiina. Ate bwe tugenda mu kubikkulirwa essula esembayo, njala kusomayo ennyiriri 2 zokka. Agamba olw'e16, nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mu ebyo olw'ekkanisa. Nze ndi kikolo era omuzzukulu wa Dawudi, emunyeenye yakenkya. Yesu yatuma malayika ategeeze ekkanisa bino byonna ebiri muno. Agitegeeza eki? Ekkanisa egambe malayika agamba ki? Bw'otusoma olw'e17, era omwoyo n'omugole boogera nti jangu, naye awulira ayogere nti jangu, naye alina ennyonta ajje, ayagala atwale amazzi ag'obulamu. Weetegereze, omwoyo omutukuvu waali mu bulamu bwaffe okututeekateeka olw'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Obunabbi bulaze nti omwoyo n'ekkanisa, omugole ye kkanisa, byonna biri bulindaala bigamba nti jangu Mukama waffe. Agambye ategeeza bino mu lunyiro lwa 2, ayogera nti weewaawo njijja mangu. Amiina, jangu Mukama waffe Yesu. Omwagalwa, katugambire wamu ffenna nti jangu Mukama waffe Yesu, kubanga naatera okujja kulabika ku biro eby'eggulu. Weetegereze, bwe tusoma mu Timoseewo ekyokubiri
Timoseewo ekyokubiri essula ey'okuno waliwo ensonga enkulu. Timoseewo ekyokubiri essula ey'okuno agamba atya? Agamba nwanya okulwana okulungi, olugendo ndutuusizza, okukkiriza nkukuumye. Pawulo agamba nti nwanya okulwana okulungi, okulungi, olugendo ndutuusizza, okukkiriza nkukuumye. Omwagalwa, kuuma okukkiriza. Omwagalwa, katunywerere mu kukkiriza, kubanga Yesu Kristo ajja kunona bakkiriza ku luno. Luli yajjirira boonoonyi kubalokola mu bibi byabwe, naye ku luno ajja kununula bakkiriza abanyweredde mu kukkiriza atutwale mu bwakabaka bwe. Wetegereze, Bayibuli eragula nti Yesu ng'anaatera okudda omulundi ogwokubiri, ebonyoobonyo ebikomererayo nga binaatera okutandika, waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasookedde wabaawo eggwanga lyonna. Danyeri 12 olusooka bw'atyo bw'agamba. Kuno kwe kulibeera okukema okukkiriza eri abo bonna abalibeera abalamu ku nkomerero yennyini ey'ekiseera. Kirabika nga Katonda ayabulidde abantu be ab'oluvannyuma, naye bwe baligumiikiriza ng'Abadventisiti abaasigalawo ne baguma okuyita mu ssaawa ezo ez'akazigizigi, singa nabo okufaanana n'abakulembeze ab'omwoyo abaabasooka balifuna emitima emirongoofu okwesigama ku mulokozi waabwe awatali kuyuugayuuga n'okuba n'obwesige obutuukiridde mu bisuubizo bye. Bajja kusobola ku nkomerero okulaba Kristo ng'ajja ku biro eby'eggulu. Praise God. Agambye mu biseera ebikomererawo ku nkomerero mu kubikula mu Danyeri essula y'e12 olusooka, walibeerawo akaseera ak'okunakuwaliramu ng'ebimalamu amaanyi bingi, ebyeraliikiriza bingi, ebisoomooza bingi, ng'ebitiisa bingi, nti era abamu baliva mu kugumiikiriza, abalala balibivaako. Omugenda abamu balinogoka baveeko bagweyo. Naye amawulire amalungi gali nti Abadventi abalisigalawo nga bayimiriddewo nga beesiga Katonda nga banywevu, balinywezebwa, baliwangula ku nkomerero. Tuliraba Yesu Kristo ng'ajja ku biro eby'eggulu. Tulimwaniriza nti jangu Mukama waffe, twakulindirira. Nsaba Katonda atunyweze, essuubi lireme kuzikira, ffenna twenywereze mu kukkiriza. Era omwagalwa, Yesu Kristo anaatera okulabika ku biro eby'eggulu, era ajjirira batuukirivu, luli yajjirira babi, era n'atufiirira, ffenna n'atuleeta mu kukkiriza. Naye kaakano tulina Omwoyo Omutukuvu atulongoosa, era tulina ekigambo kya Katonda kye tulina okuyiga buli kaseera. Tulina buli kaseera malayika atuyigiriza okuyita mu byawandiikibwa, okuyita mu lesson, okuyita mu kasimuka, okuyita mu babuulizi ab'enjawulo. Omwoyo atukolamu omulimu ebyokuyiga. Tuva ku kyokuyiga ne tudda ku kyokuyiga, tuva mu kino tudda mu kino, nyiriri wano ku lunyiriri, wano katono wali katono, soma wano soma wali. Sawa zino tuli mu stewardship week, mu makanisa gonna gali mu stewardship week. Kakati lwaki tetunywere mu Mukama waffe? Nsaba Katonda atunyweze, yongera okubeera nga tuguma nga tunywerera mu kukkiriza. Ebizibu bwe bijja, omwagalwa, nsaba oleme bitunuulira. Omu ku bansomesa okuvuga emmotoka yaŋŋamba, bw'oba otunuulira ekintu ky'otidde ng'oyinza okukitomera, tokitunuulira, wabula tunuulira w'oyinza kuyita.
era bw'otunuulira enkaliriza w'oyinza kuyita so si kyotidde kutomera. Omwagalwa tojja kutomera, ojja kuyitawo ogende mirembe. Era mu kyokuyiga kino omwagalwa katutunuulire Yesu Kristo yekka ye yawangula, ye mutuukirivu, ye mutuukiriza w'okukkiriza kwaffe, ye mutandise waako ate ye mutuukiriza waako. Tujja kuwangula ku bwa Yesu Kristo. Weetegereze, agambye Yesu bwe yagamba nti era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa, tekitegeeza nti abeesigwa balyewala emitawaana gyonna. Nedda. Bwe yagamba nti ndikukuuma oleme kuyingira mu kukemebwa, oleme kuyingira mu bizibu, tekitegeeza buzibu butajja. Omwagala ebizibu byakujja. Ebizibu ebyo byokujja byakutugezesa kulaba nga tunasigala tuyimiridde, kubanga tuli mu lutalo lunene. Sitaani ng'alwanyisa ekkanisa era ng'alwanyisa Yesu Kristo, amugamba nti abo tebakukkiriza, abo obakoledde feva. Kyava aleeta ebizibu nga bye yaleetera Yobu, naye ne tusigala nga tuyimiridde ne tutamwegaana, ne tubeera abawanguzi n'okukirawo. Yesu Kristo wakutwongera amaanyi tuyimirirewo mu linnya lye. Ebizibu byakujja n'emitawaana gyonna, wabula kitegeeza nti nga Yesu bwe yayita mu ssaawa ey'okukemebwa ng'ali mu lusuku Gesesemani, alituwa ekisa naffe tugume nga tuyita mu kiseera ekyo ekyokunakuwaliramu, naffe tuliguma era tuyimirirewo tuwangule. Kino kye kiseera kye kimu Abadventi abaasigalawo kye bayitamu olw'okukkiriza basaana, olw'okukkiriza basaba ebisuubizo ebiri mu kigambo kya Katonda, era naffe tusobola okukola ekintu kye kimu. Tusobola okusigala nga twesiga Katonda, nga tusaba ebisuubizo ebiri mu kigambo kya Katonda muno. Naye onoosaba otya ebisuubizo ebiri mu kigambo kya Katonda nga tobimanyi era nga tokiyiga? Omwagalwa, kye kiba kikugwanira okuyiga Bayibuli buli kaseera. Weekuumire mu byawandiikibwa, yiga ku makya, yiga kawungeezi. Si kugamba kusoma kasimu kakokka, si kugamba kusoma lesoni yokka, neesoma ne ku by'okuyiga ebirala. Weeteerewo ekkatala, kandiyita ekkatala, nti oba oyiga kitabo oba oyiga ku muntu gundi, oyiga ku Balunabba, obuuze ebirowoozo byo, Balunabba yali ani? Ogende mu Bayibuli ng'onoonya Balunabba. Mpa kyakulabirako, oba Timoseewo oba Pawulo, ogambe nti leero kanjige ekitabo kya Tito, oyige ku Tito. Ekirala obeere munyiikivu. Bw'owulirayo okusinza oba okuyiga kw'abooluganda, genda weetabe mu kusinza okwo. Genda obeere bumu n'okuyiga okw'enjawulo. Weetegereze, wakati mu kuyiga okungi, Omwoyo Mutukuvu ayita mu by'okuyiga ebyo ne by'oyize, najja n'abinyweza n'akuwa n'amaanyi agabyesiga, naawe n'obeera nga oli mwenywevu era nga weesiga ekigambo kya Katonda. Bwe tusoma mu Yeremiya essula ya 30, waliwo ensonga gye njagala tugabane naawe omwagalwa. Yeremiya essula ya 30, waliwo ensonga enkulu wano gye njagala weetwalire era tugigabane ffenna omwagalwa. Yeremiya 3 tujja kusomayo olunyiriri lwa 7 lwokka. Olw'omusanvu lwokka lugamba, olw'omusanvu lugamba nti woowe, kubanga olunaku olwo lukulu so tewali lulwenkana, kye kiseera Yakobo mwalabira ennaku naye alirokoka muzo. Praise God. Wano atema omulanga Yeremiya n'aga nti woowe, ekiseera ekyo kizibu. Actually olw'omukaaga nalugamba, mubuuze nno mulabe oba ng'omusajja aluma okuzaala. Kiki ekindabya buli ekindabya
buli musajja emikono gye nga gikutte mu mbinabina ng'omukazi alumwa okuzaala, n'amaaso gonna gafuuse ebbala lyago. Olw'omusanvu n'agamba, woowe, kubanga olunaku olwo lukulu, so tewali lulwenkana. Kye kiseera Yakobo mwalabira ennaku, naye alirokoka muzo. Wetegereze, wano yagambye nti ebiro eby'okunakuwaliramu walibaawo ebiseera ku nkomerero bye bino eby'okubonaaboneramu, eby'okusoomooza okw'enjawulo. Ebizibu bijja kujja ng'abantu tebabyetegekedde bibakube. Gamba nga waliwo ebizibu kakati ebiri mu Kongo, ng'abantu emmundu etokota erudda n'erudda, abantu bami nga babonaabona. Mubo mulimu n'abantu abakkiriza Katonda. Ebizibu ebyo byakujja, naye Bayibuli egambye nti abeesiga Mukama Yakobo alirokoka mu nnaku ezo. Tujja kuwona ku bwa Yesu Kristo. Tewaliiwo bwe tusomako mu byafaayo abakkiriza Kristo n'amazima ne batayita mu kusoomoozebwa. Bw'osoma Yokaana munoonyeeko ng'ali mu kkomera, olabe ebyamuliko. Okuyita mu kusaba kw'ekkanisa, Katonda yatuma malayika n'agenda n'asumula ekkomera, Yokaana n'avaayo. Ba Danyeri, Sadraki, Mesaki n'Abeduneego basomeeko, baawangula lwa kwesiga Katonda, baawangula lwa kunywerera ku kukkiriza, baawangula lwa butanyweza ekyo kye bakkiriza. Omwagalo naffe tunyweze okukkiriza kwaffe, era mu byo tujja kuwangula n'okukirawo. Bw'osoma wano mu Kabakuuku, nabbi ayitibwa Kabakuuku, waliwo olunyiriri lwenjagala tugabane ffenna ate omwagalwa. Kabakuuku agamba atya mu ssuula ey'okubiri olunyiro lwokusatu mu Kabakuuku. Essula ey'okubiri olunyiro lwokusatu agambye nti kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaako ezaalagirwa, era kwanguwa okutuusa enkomerero, so tekulirimba newankubadde nga kulwawo kulindirirenga, kubanga tekulirema kujja, tekulirwawo. Omwagalwa, Kabakuuku atuwa amagezi tulindirire ekiseera ekyo kyakubaawo eky'enkomerero, nti tekirirema kubaawo, kyakujja. Era teri amanyi lunaku, teri amanyi saawa, teri amanyi lunaku, teri amanyi saawa, teri amanyi mwezi, teri amanyi mwaka Kristo wanajjirawo. Naye essaawa yonna obunabbi butulaga nga wakulabika, nga ajja kulabika ku biro eby'eggulu. Bwe tusoma mu Bebbulaniya, ekyawandiikibwa kino mu Bebbulaniya 12, njagala omwagalwa okyetegereze olunyiro olusooka n'olwokubiri. Agambye nti kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukanenga n'okugumiikiriza n'okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge, eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Weetegereze, agaye nga bwe tulina olufu lw'abajulirwa bangi, be tusomako abajulirwa nga bangi, abaali mu byafaayo bajjajja ne bannabbi be tusomako mu Bayibuli, bwe baaguma ne bayita mu mbeera enzibu ne bawangula, naffe tunywezenga okwatula, naffe twesige Katonda, nti nga tutunuulira Yesu Kristo yekka omutandisi w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, naffe tujja kuwangula, tujja kwekwata ku oyo, tetuli baakuddirira, tujja kuwangula mu byonna. Ebiro bino ebyokunakuwaliramu byakujja, Katonda tajja biziyiza,
actually nkyenjagala omanye omwagalwa, Katonda tajjaawo bizibu naye atuwa amaanyi agabiyimiriramu ne tubiwangula okuyita mu kukkiriza era ne tunywerera ku ye. Nsaba Katonda akunyweze nange anyweze, ffenna tunywereze mu kwagala kwe ne mu kukkiriza, tuliwangula mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Katonda omuyinza ebintu byonna, ogulumizibwa ayi Katonda, twagala okukwebaza Mukama olw'ebyokuyiga bino. Ekyokuyiga kigambye nti walibawo akaseera ak'okunakuwaliramu akatabangawo, naye ekyokuyiga kitugumiza nti wakati mu mbuyaga mu bitiisa byonna wajja kubaawo ebyeralikiza byonna, nti naye abanaasigala tuyimiridde nga tutunulira gwe wekka Yesu, omutandisi w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako, ojja kutuwa amaanyi tuwangule. Twegayidde Mukama tuwanguze, tuwa amaanyi. Tulina obwetaavu obw'enjawulo, abantu Mukama balina ebyetaago, gwe mugagga w'ekisa era gwe mugagga wa byonna, kubanga Mukama osobola okugabira buli omu eyeetaaga. Tubeera ayi Katonda, gabira buli omu. Ekirala Mukama, nyweza okukkiriza kwaffe, otubeere mu byonna, otuwanguse byonna ku nkomerero, tusikire obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abagalwa, mbagaliza ekisa kya Katonda, Mukama abawa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.